إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله abantu b'otugamba okuvaako emitima gyaffe nga gyatondebwa gibaagala. Kigambo nga kya musajja mukulu nawuliziganyizaako nanga nti seeka nsabiraako Allah emyaka gino gye basala tebanzigalira ebweru nganda bikambuzaayo gumu ebiri bwe baba basaliddewo abagenda kukaaba nti bali 65 ku guno tebayita nze tebagenze kunsibira bweru. Sajja mukulu kigambo ekyo nenkirowooza gati obulumi buno bano nga tubaagala jibillatan Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda tubaagala. Bw'oba mwana omuzadde omukola otya omwagala, bw'aba muzadde abaana bakola atya abaagala, bw'aba mukyala omwami we amwagala, bw'aba mwami mukyala we akola atya amwagala. Va ku bino ebyaffe ebyolwaleero buli omu waali yeekweseewo bwekwese, naye mu mbeera entuufu abantu balina abantu nga babaagala. Tukole tutya? Bano tubaagala naye bali ku mbeera etali ntuufu, tuteekeddwa kubavaako. Ayaati ze njagala tusome olwaleero njagala zitulambikira embeera emu nti wonna we tuli, Sulaiman ow'omurawuda, wonna we tuli kabeere nga tubaagala tuteekwa kubeera nabo ku condition egi, wateekwa okuba nga we tubeera nabo weewali obulongoofu. Jaafar Haji Siraji, bano betwagala tuteekwa okubeera nabo nga weewali, wateekwa okuba nga weewali obuki obulongoofu. Bwe buba tebuliiwo nnyongera okukinoganya nti eyo khasaara, eyo loosi. Allahumma okujjako ayagala okulondawo ennonda etali ntuufu mu nsi yonna nga bw'ogiraba. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omuntu tigibeeremu mu ngeri ng'omanye yakutonda Allah subhanahu wa ta'ala. Naye olina akugamba nti ensi ng'enyuma, omuntu anaabeera atya mu nsi ne yeesamba obuweemerevu bwayo n'amasanyu gaayo, osobola okufuna enzikiriza endala. Bw'obanga tokkiriza ekyo, beera mu nsi nga wooli wakuyambako kubeera ng'oliwo mu kulongoosa na kukola bulungi mu nsi. Oba si ekyo, londa kino, qul tamatta' bikufurika qaliila. Allah asobola okukuwa nagati bw'oba tozonze kiri lya layifu mu nsi yo, naye kaseera katono nnyo. Innaka min ashaabi ljahim, lya layifu innaka min ashaabi nnar, lya layifu yo olindirira omuliro gwo. Lya layifu yo tewali wakuganye, naye bwe kibanga kyolira mu layifu kikomekkerereza mu kyoto olindirira omuliro gwo. Kadhalik beera n'abantu bo on one condition, ng'okakasa nti kyogasse nabo we mwegattidde muli ku bulongoofu. Wa illa weeyagale n'abantu bo mulindirire obugigi obugenda okubatuukako nga muli wamu tewaliiwo buzibu. Olondako ekikwanguyidde. Beera ne taatawo, beera ne maama wo, beera n'abaana bo, naye nga ala salahiya, nga kyemuliko kya bulongoofu. Bw'oba fa in abaita, bw'oba oganye tamatta' bi ahlika,
qalila innakum min ashabi nnar. Oba sekyo mweyagale n'abantu bammwe, naye innakum min ashabi nnar, mulinde obujiji bw'omuliro. Nasalu llah alafwa walafiya. Isma ila kalami rabbil alamin. Wuliriza ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala bisangibwa mu suratu Ra'd aya okutandikira ku 18. Simanyi oba tusobola okutuuka ku 25, naye tandika ku 18. Suratu Ra'd aya 18 mpaka ku 25. Sobola okuddayo wekka ng'oli wekka neweesomeramu. Oluvannyuma tujja kutunulira ku suratu Ghafir aya 8. Ezo aya zijja kutumala biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Omubaka sallallahu alaihi wasallam nga temwerabidde bwe bamutaba atukubirizeeyo era n'okutulaamira, yatugamba nti usikum bitaqwa llah, bakubirize okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga siri mu nsi mutidde tigenda givaamu, naye abana abakisigaddemu mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye yagamba nti wassamu, kyabbeeyi okubeera amanyi okuwulira, era awulira neyeegasa n'ebyo byakoze atya, byawulidde. Teriyo kyabbeeyi kigwana kuwulirizibwa nga bigambo bya Allah. Isma ila kalami rabbik, kyabbeeyi okuwuliriza ebigambo by'omulezi wo, kubanga byo mazima meerere. Wabilhaqi anzalnahu wabilhaqi nazal, mazima Allah ye yabissa era bye byogera nga bw'obuulira byogera mazima meerere. Suratu al-Isra, wabilhaqi anzalnahu wabilhaqi nazal, eringa eggwako. Wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira, naye gwe gwe nabiwa okubibatuusaako toli kirala okujjako abawa amawulire ag'essanyu. Wabilhaqi anzalnahu wabilhaqi nazal, aya ya 15 mu suratu al-Isra. Wabilhaqi nazal, bwe tuba tusoma mu Qur'ani getuwogera mazima, ega nti wama arsalnaka, naye gwe Muhammadi yawoowa obuvunaanyizibwa obwo obutuusa ebigambo bino toli kirala illa mubashiran, okujjako abawa amawulire amalungi ag'essanyu agalina essuubi, ate wa nadhira, ate n'abalala nga beekesebwa n'amawulire ago nti bw'onootambula entambula etali eyo gy'olaga si walungi. N'amala n'abyogera lunyiraga nti wa Qur'anan, Qur'ani eyo mugiwuliriza, naye faraknahu, Allah yagissa mu bitundutundu, naye yagissa litaqra'ahu ala nnas, gisomera abantu abo. Wa antum minan nas, nammwe bemmwe b'abantu, mmwe bantu. Litaqra'ahu ala nnas, katujjenga mu maaso wano nga mmwe bantu tugibasomere, leero babasomere etteeka lino, enkya babasomere liri. Litaqra'ahu ala nnas, abantu mmwe nga mukutte amasimu nga babasomera Qur'ani mu mikono, mu masimu ge mulina mu mikono gyammwe. Ala muktha, ate mpola mpola. Wanazzalnahu tanzila, naye qul aminu bihi, bw'obiwulira bye tukusomera ebisomerwa mu kitabo kya Allah, qul aminu bihi, Allah atugamba nti mbagamba abyagadde obikkiriza, aminu bihi, bikkiriza omanye nti mazima, au la tu'minu, oba otayagadde bireke. Qul aminu bihi, bw'oba oyagalanga okkiriza nti bino bye tusoma mazima, ng'obikkiririzaamu nga weegasa nabyo. Au la tu'minu, ate osobola okulondawo, the choice is yours. Osobola okugamba nti sijja bikkiriza. Naye inna alladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhiruna lil adhqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina
إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا abalina mu okukkiriza Allah n'abakkiriza ebigambo bino ebibasomerwa bwe babiwulira nga bibasomeddwa bagamba wayawukana Allah batukuza Allah ku buli bukendeevu bwonna ne bagamba nti wayawukana Allah ku buli bukendeevu na buli nsobi mazima endagaano Allah zaalaganyisa abaddu zijja kutuukirira. Maadha yaqulu Allah, Allah atugamba ki mu suratu Ra'd eyo tuyiseeyo buyisi omubaka yagamba nti wasamu obeeranga mugezi n'owuliriza ebigambo bya Allah. Yayongerako ekigambo ekyokunaga nti wataa bw'obiwuliranga obanga n'omutima ogugondera ebyo by'owulidde mu bigambo bye yakutonda Allah. Obwekitiibwa Allah yagamba nti lilladhina stajabu lirabbihim lhusna lilladhina stajabu lirabbihim lhusna lilladhina stajabu lirabbihim lhusna abantu abanukula ya ayuha alladhina amanu stajibu lillah walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Eyo aya eri mabega Allah mwakowolera omuntu yenna nga musiraamu omwami oba omukyala Allah nakugaa nti musiraamu gwe omwami oba omukyala Allah bw'abanga akukowodde oba omubaka we n'abaako ne kyakulagidde oba n'abaako ne kyakuziyizzaako istajibu lillah obeeranga mwabo abawulidde ne bagonda ne baanukula ne bateeka mu nkola bw'aba abalagidde ne baleka bw'aba abaziyizza. Abakola ekyo Allah agamba nti lilladhina stajabu lirabbihim abantu abaanukula omulezi waabwe ku kyaba abalagidde ne bakikola kyaba abaganye ne bakireka alhusna Allah abalaganyisa bulungi ku nsi era abalaganyisa bulungi mu kabbuli zaabwe era abalaganyisa bulungi ku akhira. Alhusna Allah abalaganyisa bulungi ku nsi Allah abalaganyisa bulungi mu kabbuli zaabwe Allah abalaganyisa bulungi ku nkomerero yaabwe. Mu Nahl Allah yagamba ti man amila saliha omuntu yenna akkiriza n'akola emirimu emituufu Allah gy'amulagira n'alekayo ebyo Allah byamuziyiza min dhakarin abeere musajja nga gwandaba oba nze ayogera au untha oba abeere omukyala yaga nti falanuhyiyannahu hayatan tayyiba hayatan tayyiba Allah yaga nti nja muwa obulamu obw'okunsinga bulamu bulungi. Alhusna lilladhina stajabu lirabbihim alhusna waman asdaqu min Allahi haditha waman asdaqu min Allahi qila. Ani ayogera ebigambo nga bituukiridde nga bituufu okusinga Allah? Man amila salihan min dhakarin au untha eyo Nahali ndowooza 9:6. Tugezaako kuvuunula kigambo kino alhusna obulungi buno Allah bwagamba nti abantu abagonda ne baanukula bwe mbanga mbalagidde ne bakola abantu abaanukula ne bagonda bwe mba mbaziyizza ne baleka alhusna njabbawo obulungi
obulungi wa obulungi mu nsi, obulungi ne mu kabbuli zaabwe. inna alladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu, abantu ababeera ku nsi ne bategeera nti eyo abatonda omulezi waabwe ye Allah, thumma istaqamu, ne batereerera ku ekyo mu nsi, bwe baba bagenda okufa tatanazzalu alayhim almalaika, Allah abasiza bamalayika nga tebannakutuka, babaleetera amawulire nga malungi ga ssanyu. Mawulire galimu ebintu bisatu: alla takhaafu, teweeraliikirira kabbuli gy'ogendamu; wala tahzanu, tonakuwalira nsi byoleka mabega; kyakubiri wa abshiru biljanna, gye tukutwala mu kabbuli jjana, alladhi kuntum tuadun, gy'obadde olaganyisibwa mu buli kyonna kyokola. Kola kino ojja kufuna ejjana ya Allah, kola kino ojja kufuna ejjana ya Allah. Bwe kiba kituuse Allah okujjulula eyo gye tukutwala. Ombaka naga nti alqaburu, kabbuli eyo imma rawdatun min riyadi aljanna lilladhina istajabu lirabbihim alhusna fi quburihim, mu kabbuli zaabwe abantu abo abawangaala ku nsi mu mpangaala Allah gy'abalambika. alhusna fi quburihim. ama taqra, hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam erambika okujulula kw'omukkiriza najjulukuka mu ngeri eyo. bw'atuuka mu kabbuli ne bamubuuza ebibuuzo n'abyanukula, oda ya Allah egamba nti an sadaqa abdi, omuddu wange ayogedde mazima. fa afrishuhu min aljanna, mumuleetere ebyaliiro okuva mu jjana. waftahu lahu baabun min abwaabi aljanna, mumugulirewo n'omulyango mu miryango gy'ejjana. kabbuli ya Sulaiman ng'ekonekitinga dayirekiti n'ejjana. yaatihi min rawhiha, atandika okufuna ku mpewo z'omu jjana. wafsahu lahu qabrahu, ne kabbuli ye mugimugaziyirize. lwaki bamutadde wafunda? fayufsah lahu qabrahu madda basarihi, ne bamugaziyiriza kabbuli ye ng'amaaso ge gye gakoma okulaba. wa hadha min ilmi alghaib, ebyo birimu ebyo bye tukkiriza alladhina yu'minuuna bilghaib. toyinza bitasawwara, tebijja mu bwongo, naye biri haqiiqa, byamazima. fayufsah lahu qabrah, ne bamuleetera ne muunisa, bamutaddewo bwomu, ne baleeta emirimu gye nga Allah agitadde mu kifaananyi kya muntu alabika obulungi. n'amubuuza ate ggwe gwani? fawajhuka alladhi yaji'u bilkhair, ekifaananyi kyo kirabika ng'eky'omuntu ajjira munne mu bulungi. n'amuga nti ana amaluka salih, nze mirimu gye mituufu. Allah ntodde mu mbeera eno, nzije nkubeesebeese. ne babeera mu mbeera eyo. omuddu n'atandika okugamba Allah nti rabbi aqimi saa, rabbi aqimi saa. Allah bwe mbanga ndi mu mbeera eno mu kaweweevu kano, aqimi saa, Allah yimirizaawo enkomerero. kuba amaze okutegeera ti faman naja minuhu, abaawonye obujiji bwa kabbuli, fama ba'dahu aisar, ekinajja oluvannyuma lwa kabbuli ate kyo kigonvu nnyo. lilladhina istajabu lirabbihim alhusna hatta fi quburihim walahum alhusna fi alakhirah. ate Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaabajja mu kabbuli, ate mwana wattu ate bibagenda okubeeramu bigagenda kubeera matiribona. man amila saliha min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Allahu akbar. Allah kati obulungi obwo bw'abawadde mu nsi, bw'abawadde mu kabbuli, ebyo byabyo, naye walanajziyannahum ajrahum, ate nja basasulira ddala empeera yaabwe.
njabasasulira ddala empeera yaabwe bi ahsani ma kanu yamaluun, olw'obulungi bwe bwali bakola mu nsi. istajabu lirabbihim alhusna. abo balabye wenyini awo naga nti walladhina lam yastajibu lahu. nakugambye nti choice yiyo, either obeere mu bano naye ate ku mabbali awo era ayinawo abalala abo abamaze. omanyi be yazzaako mu aya yeemu yaga nti walladhina lam yastajibu lahu. waliwo abaasalawo nogati fe tujja bisobola ebyo, fe katukole bitunyumira. ekyo njinza okunsuba abantu babeera batyawo nga siriiwo. walladhina lam yastajibu lahu. osobola okusalawo naawe okubeera awali abasazeewo era abalonzeewo okujemera Allah. osobola okulonda abali okugatta ku Allah naawe noga nti nze wano wenja okupaakinga. abashiriku bapaakinze nga naawe wooli awo. tiimu bashiriku masha Allah, ate muli happy bitya. tiimu bashiriku but they are happy. lwaki they are happy? bye bakola bitambula. bwowoza oli subhanallah subhanallah naye amaka gakulemye. naye ffe aba mukyala tafumbira awo, ffe amaka musajja namunyweza teyenyeenya. mukyala gundi omu bwati omu bwati atya. nze mmanyi bwe mbikolamu. tubuli bwokikola nti owange nedda kyakwata. lwaki tekikwata? n'okwenyeenya teyenyeenya. nenyimba nga ziyimbibwa musajja asaana mu ccupa masha Allah nga bazina ala shirikihinna, kukugatta kwabwe ku Allah. ole etteeka nalyerabira. omanyi Allah alina engeri gyabwe essanyu omuntu ng'asazeewo okukola bitali bituufu. Allah yaga nti falamma nasu ma dhukiru bihi. omuntu bw'amala okusalawo nti ebyo Allah byamugamba tajja bikola, Allah aga nti fatahna alaihim, muggulirawo abwaaba kulli shay, muggulirawo engeri ya buli kintu kye kyagoba, naye tamugjaako mukono. hatta idha farihu bima utu, Allah amutwalira ddala mpaka lwanaawulira mulinga naye aliki ali contented era nga ali happy. kati weewuunyanga muntu ala batilihi nga farihun, ng'ali ku bubuzeebwe naye nga musanyufu ebyansusso. nkola ya Allah. walladhina lam yastajibu lahu, abantu abasazeewo obutakkiriza Allah n'obutanukula Allah n'obutaba bagonvu ku Allah, ajja kubeera mu mbeera yeeyo. la yusalli, tasaala naye ng'atuuka n'okukweshoninga. bw'omugendako ekiwanvu kati waayo onnemerako eswala, bagabayo ki yo ku muzikiti gy'onsindika okusaala? strong question nga naawe gwe bagibuuzizzaako naawe togikola otya? Allahu mustaan. asobola okwongera ekirala, baabasaala bansinga ki? ng'era ddala boogera bapimamu. sajja abuuziza ekibuuzo, bizinesi kola kitya? naye ye tasaala, naye ate gwe amugamba sola. miskiini olina kaki? n'endabikayo yeeyo yeeyo.
yastajibu lah, tera okubyogera bwe ntyo ti abafumbo, abakyala abafumbo, abambi abafumbo abasazeewo okubeera mu bufumbo bwabwe obasanga nga bakomplaininga bakaaba, bafuna okusoomoozebwa kwabwe mu bufumbo. Naye taalawu bina, jangu olabe ku bazuna, jangu olabe ku benzi, otuleko malaaya olunaku lwanasinkana boyfriend we nga yenna yeekozeeko, sanyu eriri awo. Bamalaaya tebeekoowa, bamalaaya tebeenyiiza, bamalaaya buli omu afaayo okukolera munne n'okumuyiiyiza. Kaifa la yafrahun, bayinza butasanyuka batya? Idha qaranta, gwe bw'ogenda okuteeka mu comparison n'olaba awano okujjako nga Allah yateeka mu mutima gw'obusiraamu ng'oli mu abo ala bidhikiri llahi tatma'innu lqulub, ng'omutima gwo gutebenkera ne gusanyuka na bigambo bya Allah, gwe ssanyu wano olijjeewa? Mu ddala ssanyu olijjawa? Naye naawe genda otunuleko ku muntu nga bali mu kiraabu, olabe ku ssanyu abantu, they are happy and they are enjoying. Labeku naawe ku mukolo nga guliko okusa okubuulirira ebigambo bya Allah, naawe essanyu livaawa? Kabeere mugole, kabeeremu abazze obuzzi. Naye naawe tunulako ku mukolo nga baleese ku bayimbi ab'enjawulo, olabe omukolo bwe gubeera live. Naye n'ebirala n'ebirala n'ebirala, abakyala abeebikkiriddeko gye babeera mu kukaaba ebbugumu, abawala abambala enkunamyo bo babeera mu matiribona. Naye owekitiibwa Allah yagamba nti walladhina lam yastajibu lahu, naye abantu abaasalawo Allah bw'abalagira ne bagaana okukola, Allah bw'abaziyizanga bo baasalawo genda mu maaso n'ebyo byabaziyiza. Allah yagamba nti ekiseera gye kiri, law anna lahum ma fi lardi jamia, nga beegomba era nga senga yembeera nga balina ma fi lardi jamia. Kigambo ekyo kinene, okusooka teriyo yali abadde mu mbeera eno. Law anna lahum ma fi lardi jamia, senga nga omu kuba abadde alina ebiri mu nsi byonna, ebiri mu nsi byonna, nga senga bannange tuli mu mbeera gye tulimu eyo ey'okubeera nga tuli bakiwagi ku biragiro bya Allah, nga tuli bakiwagi ku ebyo Allah byatuziyizaako. Naye Allah ajja tutuusa mu mbeera, nasalu llah alafu walafiya, law anna lahum ma fi lardi jamia, nga weegomba senga olina ebiri mu nsi byonna, wa mithlahu maahu. Bigambo bya Allah tebitegeerekeka, tosobola bitegeera. Obungi bw'ebiri mu nsi obitegedde, naye yaga nti wa mithlahu maahu, tebimala byo ku bwabyo, weetaagayo ebibidabolinga. Weetaagayo Faruku, weetaagayo n'ebibidabolinga. Byonna bino onoonya ki? Onoonya obungi bwa properties bw'ebintu by'osobola okubeera nti Allah abirabemu value. Bw'oba olina kyoyagala okuyisaawo ewa Umar, naam, ng'oyagala kumubribinga, kyoyagala okuyisaawo kiyitewo, onoonyayo ekirina value gyali, n'ogenda nakyo n'ogati kano ko kakkirize, naye badde nsaba onkolereko ensonga yange eno. Naye omuntu agenda kulaba nga ma fi lardi jamia, ebiri mu nsi byonna tebimala Allah. Allah tayinza kubeera taken
na buntu buli mu nsi. Yensonga lwaki omuntu yeegomba abeereyo ne mithlahu, abeereyo n'ebirala ebifaanagana bwe biti, oba olyawo binagainingamu some value, Allah abirabemu akantu. Naye nga byonna onoonya byaki? Omuntu Allah aga nti laftadau bihi, ng'oyagala kwenunula nabyo. Naye ng'onoonya byaki? Nga Allah talaba minka arkhasu min dhalik, nga Allah yakusaba ekinyomoofu ekisinga ebyo tewasobola kukikola. Ekikunoonyesa ebintu ebiri mu nsi byonna times 2 times onoonya byaki? Nga Allah yakusaba aqallu min dhalik, yakusaba kitono okusinga ebyo tewasobola kukikozesa. Mu 24 saa kati onoonya bino kwenunula, nga Allah mu ssaawa 24 ezibeera mu lunaku Allah yakusaba mu eddakiika 5 zoba osevinga for prayers, for 5 prayers zakulema, onoonya ma fil ardi jamia wa mithlahu maahu. Eddakiika 5 olwo nga buli swala tugibukodde eddakiika mmeka? 10. Wallahi taati ojja mu maaso ga Allah nga tewazisaala. Kati onoonya ebifaanagana ensi ebiri mu nsi times 2 wenunule. Allah yagamba nti ulaik lahum su'ul hisab. Ulaik, abantu ab'engeri eyo balina su'ul hisab, balina embali bwembi. Allah ajja kubala akatono n'akanene. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bukole nga gwolowooza tebulina nsonga, naye lahum su'ul hisab. Bakugamba nti longoosaako Allah bino abikusanguleko, oleme kujjanga buli kimu Allah agenda kikubalako. Saalako munnange essola wakati w'essola n'endala Allah asangula ebyonoono. Naawe munnange wandisiibye. Allah subhanahu wa ta'ala bw'osiiba, man saama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu. Siiba Allah kusonyiwe. Ya laiti zakkait, senga owadde zaka. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bawe zaka mbayonje ku byonoono byabwe, nga sente yange tekwatibwako. Abawe zaka Allah alina bye bagenda okujjanga byo tagenda bibala yabibasangulako. Ya akhi al-karim, genda tahujju baytillah. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayawm waladathu ummuhu. Oyina emyaka 4, oyina emyaka 5, genda okole hijja, Allah akusanguleko ebyonoono bya myaka 50 g'olina. Gati sente zange nja kgenda. Unasun ya'tun, abaddu bagenda kujja nga Allah yuhasibuhum hisaban yasira, nga ababala olubala olugonvu olw'okuba balina engeri gy'abakolamu. Gwe olw'obujeemu bwo ojja nga Allah agenda kukubala akanene n'akatono nga tolina we wawummuzaako. Ulaik lahum su'ul hisab. Bw'anaakubala ekinene n'ekitono, wa ma'awahum jahannam. Toyinza kuwona omuliro gwa Allah, toyinza. Abantu gye babeerera mu ssola zaabwe, gye babeera ku nyumba ya Allah, gye babeerera ekiro, munnange teweebaka kubulizaako. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Obudde obw'amalya gaddaaku, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Gwogamba nti nze sizuukuka, bwe neebaka tebanzuukusa. Kubanga wabadde mu ndongo okomyewo bukya, la ta'rifu lillahi sajida fil layl.
ومأواهم جهنم. laifu kijja twanyumiririzamu nga ba'dahu wailun wa thubur. laifu ki bino byetugamba byetwanyumiririzamu ng'oluvannyuma lwabyo biwoobe n'amaziga tukaabe nga wallahi amaziga tegalina kyegakosa Allah. bamalayika batugambe nti la tad'u alyawma thuburan wahida, tokuba kiwoobe kimu, wad'u thuburan kathira, mukaabe nnyo, kaaba nnyo, yongera ddala okaabe. ما فائدة التمتع بعد التمتع بكاء. نيا الله سبحانه وتعالى يقوم كرزا غامانتي وبئس المهاد. الله kigambo kyagamba nti bi'sa nga kibi. Allah kintu kyasonga munaga nti kibi kiba kibi. Ne Allah yagamba nti mulye live naye mujja kukomekerereza mu kyoto. naye Allah yagamba nti wabi'isa almihad, mbakakasa nti ekyoto buddo bubi. kyava agenda maaso laga nti afaman ya'lam, abaffe oyo Allah gwawadde okumanya annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu, Allah gwawadde okumanya nti bino ebyakussibwako Muhammad nga bikussibwako kuva eri Allah alhaqqu, amanyi nti bino byetusoma mazima. N'atakoma kumanya bumanya, wabula ne bimuyamba okubitambulirako n'abikolerako. dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. ne bimuyamba kabitegedde nti mazima, ne bimugayidinga n'abitambulirako. afaanagana noono kaman huwa a'ma, yabayita bayizibu b'amaaso, bafaanagana ne bamuzibe. wama kana yaksudu amya al-absar, Allah yali talaga wano buzibe bw'amaaso kubaga nti walakin fa innaha la ta'ma al-absar walakin ta'ma al-qulubu allati fi as-sudur. abantu tebaziba maaso gano naye bazima mitima egyo egibali mu bifuba, tebategeera. kaman huwa a'ma, Allah bawadde okumanya nti bino mazima, n'abawa n'obigoberera n'obikolerako n'okubigondera. bafaanagana ng'abo abafaanaganako ng'abazibe b'amaaso, abatamanyi bwennyini bwa bino na butuufu bwabyo, era abatakkiriza bitambulirako. yaga nti innama yatadhakkaru ulul albab, innama yatadhakkaru ulul albab, abasobola okwebuulirira n'obubaka buno beebo Allah be yawa amagezi, bannanyini kutegeera. innama yatadhakkaru ulul albab, beebuulirira ne message eno, beebuulirira n'ebigambo bino, abo Allah be yawa amagezi agategeera obulungi. abatalina magezi bagenda kwejjusa ekyo butategeera kyekizibu kyaffe. Allah subhanahu wa ta'ala kyalaga era kyetugenda okulaga nti bwe bwali obuzibu bwaffe. twaba bwayogera ku batakkiriza Allah yaga nti walilladhina kafaru birabbihim adhabu jahannam wa bi'sa almasir. abantu abawakanya Allah tebafaayo mutegeera, balina ebibonerezo bya muliro jahannam. wa bi'sa almasir, yaga nti wa idha ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu min alghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna
ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dalalin kabir. Waqalu awe mbadde njagala waqalu bagenda kugamba nti law kunna nasma obuzibu bwava mu butawulira bwaffe nabuteegasa ku ebyo byetuwulira. kyeyazzaako yagamba nti au naaqil senga twali tutegeera au naaqil senga nali ntegeera, senga nali nkozesa obwongo bwange nentegeera. kyova olaba nti eno agisibye nagati innama yatadhakkaru ulul albab, abalina amagezi agategeera. min lubbi mbaka teyagamba nti ma raaitu min naqisati aqlin wa din aglabu lilubbi rajuli lhazim, obugezi bw'omusajja omuvumu. albab abalina amagezi agategeera, bebaluwa abalina amagezi agategeera. alladhina yufuuna biahdi llah, allahu akbar, alladhina yufuuna biahdi llah. mu tafsir yagati alladhina yufuuna biahdi llah alladhi ahidahu ilayhim, abatuukiriza endagaano eri wakati waabwe ne Allah, eyo Allah gye yakola nabo. yeruwa waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah alam a'had ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan. ndagaano wakati w'abaddu naki ne Allah, ey'omutabaako kye tusinza, ey'omutabaako gwe tukolera okujja ku Allah. kati alladhina yufuuna biahdi llah yeeyo alladhi ahidahu ilayhim walladhi ahadahum alayhi min alqiyami bihuquqihi kamila mawfura falwafau biha okugituukiriza kwe kubeeranga alahadu alladhi ahaduhu alayhi, yeeyo eyokubeeranga yaabuduuhu wayamtathiluuna awamirahu. sheekhe yagamba nti hatha amun, ekyo kibuuna ku buli kyonna kye tulina okukola nga tukikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. wala yanquduna almithaq, tomenyanga endagaano ya Allah nagendanga abatenda mpaka lwe tunatuuka ku kyenjagala. yagati walladhina yasiluuna ma amara Allahu bihi, beba abayunga ebyo Allah byeyalaga okubeera nti biyungibwa mu byo. asila okuyunga wakati wo ne Allah wo, tokutulanga wakati wo ne Allah wo. kwe kuyunga wakati wo n'omubaka wo, tokutulanga wakati wo n'omubaka wo. okuyunga wakati wo n'ab'eŋŋanda zo, okuyunga wakati wo. wayakhshawna rabbahum, nga batya Allah n'okumwegendereza mu kutya okw'ekika ekya waggulu. ebyo babikola wayakhafuuna su'a alhisab, yakhafuuna. abantu bano abakola bino abagonda ne woolaba wakaluwa banoonya ki? yakhafuuna su'a alhisab, batya obukaawu bw'okubalibwa. akola ekyonoono neyeebuuza nti nayimirira ntya n'ekyonoono kino mu maaso ga Allah. naye ate gwe ekyonoono ate olaba kyokoze
obbye omuntu miliyoni namba naye gwe tolina tolabawo. naye alladhina yakhafuna suu alhisab, abatya okubalibwa kwa Allah, tayinza kubba muntu miliyoni neyeebaka tulo, otulo nga twavuddewo. alladhina yakhafuna suu alhisab, Allah yagamba nti wailun lilmutaffifin, omuntu akendeeza ebipimo ng'alabye. alladhina idha ktaluu ala nnasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah naga nti ala yadhunnu ulaik annahum mab'uthuna liyawmin adhim. akoze atya ekyonoono ekyo? omuntu n'amusaba kiro y'ennyama n'amuwa 3/4, bw'anaapimira abantu 10 ng'agenda abajjako that portion, kiro zino anaaziyitako atya, anaayimirira atya mu maaso ga Allah ku lunaku olunene? naye ono akola mu bukya, la yakhaafu suu alhisab, naye akikola buli kanaku. atunda kiro ekisambi kiramba, naye buli agula ayina akamukendeezaako, agiwezezaamu omwaka atema nnyama naye talina nsonga. Sulaiman kibe n'abeewammwe tuboogereko. la yakhafuna suu alhisab. oyimirira ku mmotoka z'abantu ewa Kisekka, oyimirirawo n'ogenda ojjako wirukapu, n'ojja ku ya Hasani ku makya, ku 8 n'ojja ku ya fulani minannaasi, kawungeezi n'ojja ku ya fulani minannaasi, n'omalawo ewiiki awo Kisekka awo ng'egyo bwekola, n'oweza omwezi, n'oweza omwaka ng'ebyo byokola. yakhafuna suu alhisab, abatya okubalibwa. alladhi yakhafu suu alhisab, esswala emu eraliikiriza, sinnasaala esswala empiseeko, subhanallah. atya okubalibwa, esswala emu emuteeka ku bunkenke. ono awezezza 5 za lunaku zonna tazisadde. wama harraka sakinahu, talabawo nsonga. aweza n'ewiiki masalla swala 35 talinaako netya n'emu, naye talina nsonga, mutmainul bal. n'abala omwaka ng'alabikako mulamanzaani, emyaka 11 tasaala, alabikako mulamanzaani, la yubali, si nsonga. oyingira mu maka g'abantu abalinamu abakyala batya ku Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ayinza okuvaayo najja mu ddiiro ne yeekanga nga batamanyi nti mulimu omugenyi atali wawaka, najja nga tabaddeeko kakaaya teyeebisse, ajula kutomera lujja okudda munda, agenda abikka omutwe, ono ayita bweru wa Kisekka n'ebisambi bye bweru n'amabeere ge, tafaayo murtaha. oli ajula kutomera luggi olw'ensonga nti waliwo omugenyi ayingidde mu nju, abadde tamanyi, n'ayingira mu ddiiro n'amwekanga, naye amwekanze enviiri tazibisse kuba ali waka. naye Fatima, Khadija, Ramla bali mu Kampala bw'ayambuka ku luumu bwakkirira, leero n'enkya bali mu maduuka masakini, leero n'enkya n'awezaamu owiiki, n'aweza omwezi, n'aweza omwaka, wabula atudde ne basula ne bapita ne baani.
anoonya na praiso inaye sakutegedde leero Yahya. Am I not smart? Tell you, of course you are smart. Nga toyina kyowanyezeeko. Abdun, omuddu yakhaafu min ghibati, omuddu atya okwogera wakati we ne Abdurrahman nga boogera ku Seviiri. Kimanyiddwa babiri bokka. Allah n'alaganga kinene. Ya ayuha alladhina amanu la yaskharu ba'dukum لا يسخر قوم عن قوم bweyagenda mu maaso yagamba nti wala yaghtab ba'dukum ba'da. N'alaga obubi bwakyo. Temutuula babiri ne mugeya munnammwe owookusatu. Laga ti ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maita. Mubanga abatudde ku mulambo ne mutandika okulya abantu abatya su al-hisaab. Ekyo bakyeraliikirira. Tuli mu mulembe olwaleero omuntu ageya alamiya. Ayogera ku muntu ekitali kituufu n'akiwanika ku media, ku social media ne kitambula. Aba UK ne bakiraba, aba US ne bakiraba, ab'omu Asia ne bakiraba, Uganda ne kisaasaana. Wala yakhafuuna su al-hisaab. Ate oba smartphone katuzikole ki? إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. Omuntu alaba obwonoonefu n'akwata essimu n'abulikodinga n'abuweereza mu nsi yonna. Tufshi, osaasaanya fahisha, obwonoonefu osaasaanya bwaki? Hal tatahammal? Okakasa ojja kwetikka kino buli atuuseeko obwonoonefu buno? Onokyetikka mu maaso ga Allah? yakhafuuna su al-hisaab. Tyo obubi bw'okubalibwa mu byokola, tyo obubi bw'okubalibwa. Allah yagati walladhina sabaru, walladhina sabaru. Zino aya nzibu. Allah yagati walladhina sabaru, n'abo abakola obugumiikiriza. Ala maadha? Bakola obugumiikiriza ku ki? Mufassiru bwe yali ayogera ku wano yagati walladhina sabaru, bimaana n'abo abakola obugumiikiriza ku ki? Ala al-ma'murat. Tera nnyo okwagala okujuliza. Abdurrahman jangu otuyambeko. Sabaru ala al-ma'murat. Seka bikaluba. Sabaru ala al-ma'murat. Webiri? Abakola obugumiikiriza nakati kino Allah kiyalagira. Wadde tekirimu ebyo ebinsanyusa ennyo, wadde kirimu ebyo ebinkaluubirira, naye Allah kiyakola atya? Kyeyalagira. Fayasbiru alayhi. Eswala Yesu ogambye ekaluba. Allah yagamba nti wa innaha lakabiratun. Eswala nzito illa ala al-khashi'in. Naye la budda tasbiru alayhi. Kuba amuru min awamirillah. Tuteekwa kugonda tugumiikiriza obukaluubirivu obulimu ebyo Allah byetulagira, naye tuteekwa bikola. Sabaru ala al-ma'murat. N'agamba nti bil imtithali, nga babiteeka mu nkola. Wa anil manhiyat, bwe guli ne babeera n'obugumiikiriza ku ebyo Allah bye yabaziyiza. Bil inkifaafi anha, ne babyekomako. Abyagala naye Allah yabiziyiza. Fayasbir ala al-manhiyat,
bannange music tumwagala naye la budda nasbir, tuteekwa gumiikiriza tumuleke, teri atamunyumirwa naye la budda tasbir, oteekwa gumiikiriza n'omuleka bil inkifaafi anha, n'okumwesamba. Buli mukyala yenna ayagala okulagako ku figa nga bwe yakula obulungi, nga bwe yamyuka, nga bwe alina enviiri, naye la budda tasbiru, naye Allah yakigaana. La budda tasbiru, ateekwa gumiikiriza n'obukiki bwakyo. Yes, sente ozaagala, naye la budda tasbiru, oteekwa gumiikiriza. Watu addi zaka, ebibuuzo by'obuuza tebirina makulu, ziddirawa? Omanyi ffe abasuubuzi bwe tuba tunajjamu sente osooka kubalawo ofunira, kakati zino ziddirawa? Seeka nga sibiraba. La budda tasbir, ojja gumiikiriza ogiwe. Teyakomaawo n'agamba wa ala aqdaari llah almu'lima biadami tasakhutiha, bagumiikiriza ne ku kugera kwa Allah kwabagerera nga kuluma, n'atakunyiigira nga Allah amugeredde okugulu ne kulwala ne bakutemako, naye nakkiriza nti kuno kugera kwani n'obulumi obukulimu, nagati ke yalonze ekyo ana radi, siimye Allah. Ala aqdaari llah, okugera kwa Allah yagera ekyo, ebyo byebyenfuna byo byolina kati. La tushrik billah nti ogenda kubba kugatta ku Allah nti ofune. Isbiru ala qudrati llah, gumiikiriza okugera kwa Allah. Eyo ye finance status gye yakuteekamu mu kiseera kino. Warda, ate gisiime, kubanga buli kyakola akikola perfectly, akikola mu ngeri gyekikola kitya, gyekituukiridde. Walladhina sabaru budde, walladhina sabaru, n'abo abakola obugumiikiriza. Yayongerako akagambo n'agamba nti ibtighaa wajhi rabbihim, obugumiikiriza tetubukola lwa nsonga, si lwakuba tebinyuma, si lwakuba tetubyagala, nedda, naye ibtighaa wajhi rabbihim, baga nti katugumiikirize kino Allah yakiragira, kitukaluubirira, naye katugume tukole. Ibtighaa wajhi rabbihim, oba olyawo eyatulagira anaasiima, ke yakiragira bw'ati kyekimusanyusa Allah, katukikola asiime. Ibtighaa wajhi rabbihim, n'oleka ekyandibadde kikunyumira naye n'ogamba nti Allah yakigaana, n'okireka. Ibtighaa fatasbiru ala alalam, n'ogumira obuzibu bw'okubeera nti osubiddwa ekinyuma. Naye ibtighaa wajhi rabbik, olw'okunoonya okusiimisa eyakutonda Allah era nga yagwana okusiimisa, n'oguma. Ibtighaa wajhi rabbihim, yakoma ku ekyo yaga nti wa aqaamu ssala, wa aqaamu ssala. Allah n'ayogera qualities, ziyite qualifications, naye nga zonna esomebwa nga gwe tolimu. Wa aqaamu ssala, mu bugumiikiriza obwo n'okunoonya okusiimisa Allah, ne beefubako ne bayimirizaawo esswala mu bwennyini bw'okuziyimirizaawo. Naye n'obeera mu mulembe, n'owangaala n'omuntu wa famire, n'owangaala ne mukwano gwo, naye nga yaga nti nze swala yannema, swala yannema, maalana. Wa aqaamu ssala, teyakoma ku ekyo, yaga nti wa anfaqu mimma razaqnahum, obasanga bajja mu ssente zaabwe, obasanga bajja mu ebyo Allah bye yabawa, ne babeera nga babigaba. Wa anfaqu mimma razaqnahum, nga bakikola sirran
mukyama wa alaniyatan ne mu lwatu wayadrauna bilhasanati sayyi'a omusanga ng'ekibi akijjisaawo ekirungi yaga nti ulaik abo aba bazaalombojja lahum uquba ddar abo be bayina enkomerero ennungi yajogera mu suratu lqasas yagamba nti tilka ddaaru lakhira najcaluha lilladhina la yuriduna uluwan fi lardi wala fasada والعاقبة للمتقين لكن من جاء بالحسنة فله خير منها تلك الدار الآخرة أولئك لهم عقبى الدار ببروا ايين كوميريرو يوكرواكو نجعلها الله قاتنجنا الجوا للذين لا يريدون علوا في الأرض أبا تيستولا نبيفورا باتتارو موسي ولا فسادا أبا تكون أبوانو نفموسي والعاقبة للمتقين نقامبي نغانتاندika kigambo kya siraaji oyo musajja mukulu nga bano tubaagala ababeera mu bwonoonefu ne bwolaba tetuva we bali nga bali mu bwonoonefu lwakwagala kwe tubalinako. Yes, tuba tumanyi ti bakola kikyamu naye tulemererwa olw'okwagala kwe tulina okuva we bakola ki we bali. Ye aya eddako Allah yaga nti jannatu adinin, jannatu enkomerero ennungi gyentegeeza gyengenda okuwa abo abakoze ebyennomboze waggulu ati ngenda kubawa ejjana adinin naye yaga nti yadkhulunaha gye bagenda okuyingira. Nagambye akakwakulizo kaki akisiraji, nagambye akakwakulizo ki akatusiba we bali buki bulongoofu. Allah kyagamba nti yadkhulunaha waman salaha, waman salaha owe Madina, waman salaha bakubeera wamu ne bannaabwe abo man salaha nga balina binding factor, balina ensonga ebasiba awamu. Yensonga eki man salaha nga babeera wamu n'abo abaakola obulongoofu, n'abo abaakola obulongoofu. Yahaya gwe teekako nnyo ga lubindi naye kakasa nti obiramu. Waman salaha kagamba ku kazibu siraaji kyebandu nga bali wamu ne bannaabwe abo nabo abaakola obulongoofu mu baluwa min abaihim, min abaihim mu bakitaabwe. Kali gwambuuza tinga bataata saagala kuva we bali mu lumbe lwabwe. Olumbe ye swalaha, bw'okakasanga ye swalaha faddal mubatulabira mugende mu maaso. Waman salaha kuba wano we wali obuzibu, taata mwagala ne bajjajja bonna babeerawo, twala tugenda ab'ekika bonna bazze. Nange baagala okwagala kuno kwe mbalinako njagala ne tubeera wamu. Naye Allah aga nti waman salaha nga bali wamu n'abo abaakola obulongoofu min abaihim mu bazadde ababazaala. Beera wamu ne bazadde bo n'okwagala kwabwe naye ng'okakasizza nti kyemuliko salah. Abdurashid kino njagala kinogaanya. Beera wamu n'abazadde bo
luli nagamba nti va ku bazadde bo. Ebbanga lyolabanga kye baliko si kyekyo Allah kyakola ati kyayagala. Bw'otaakola ekyo oli mu katyabaga. Siraaje naŋŋamba ati nga tubaagala tunaabalekawo tutya. Beera we bali olwaleero kye tugamba kasitooka kasa ti waman salaha. Ti ensonga gy'oyagala okubeerako awali taatawo, awali jjajjaawo, awali abazadde abakuzaala, kakasa nti salaha buki? Nsonga ya bulongoofu. Yakomaawo yagamba nti wa man salaha min abaihim, kekamu keeko naga nti wa azwajihim. Beera awali omwami wo, mwegattire ku nsonga n'omwami wo kasitooka kasa nti salaha azwajihim. Nsonga baze kwali ya buluŋŋamu. Kati waliwo nsonga lwaki temubeera muki? Temubeera wamu. Mukyala w'ekyo kyayagala obeere waali, naye mala kukakasa nti ensonga gye mwegattako ne mukyala wo, mala kukakasa nti ya salaha, ya buki? Ya bulongoofu. Wa dhurriyatihim, abazadde baga nti omwana naamulekerera ntya? Abaana balina ensonga, nyinza obuteetaba muyo. Oyagala kugenda mu nsonga y'abaana, naye mala kukakasa nti ensonga gy'ogenda okwetabamu ey'abaana. Wa dhurriyatihim eteekwa kuba ya bulongoofu. Tubeera wamu n'abantu baffe, ebbanga lye bamalanga kye baliko, ebbanga lye bamalanga kye baliko kya buki? Kya bulongoofu. Kati ate boogedde bataata, ne boogera abakyala n'abaami, ne boogera abaana, ate oleeta mukwano. Ati mukwano gwange anaalaba atya nga siri ku mukolo gwe? Bakugambye taata, bakugambye omwana, bakugambye omukyala, bakugambye omwami, obeera waali ng'omaze ekkakasa nti kyaliko kiki? Wallahi tuyitiridde okwetaba mu nsonga z'abantu nga tezisiimisa Allah. Naye olw'okubanga kino kyekyabagattanga, y'ensonga lwaki Allah nejja n'agenda gibayingiza nga bali wamu. Wallahi tekifunika. Kyova olaba nga bamalaika, walmalaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab, walmalaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab, nga Allah olunaku lutuusa olw'okubasasula, olw'okubanga beegattiranga ku bulongoofu na ku nsonga ntuufu, mwana wattu bagenda kuyingizibwa ejjana nga famire. Olw'okuba tekisangikasangika, bamalayika bagenda kubeera nga babaaniriza ku buli mulyango nga babagamba nti salaamun alaikum tibtum. Famire ya Siraaji, emirembe gibeere ku mmwe nga mwesiimye. Kino mwakisobola mutya kituukako? Omar wozze, nga ne Sadiiki Semuula azze, nga ne Sauda Namatovu wuuno ku lusegere, ne ba Abdallah baabano ne ba Abdurrahmaani, ali ne mukyala wo naye wuuno. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin. Nga kiyinza okuba ekijjobi nga ne baganda bo ne bannyoko ng'obalaba, nga Abdul Nuuru ali awo oli naye
Muhammad naye omulabako, Hafsa Zainab omulabako, nabo balina abaana baabwe. Walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin. Walladhina amanu, abantu abakola obukkiriza, wattaba'atuhum dhurriyyatuhum, ezzadde lyabwe nalyo ne liba followinga ku buluŋŋamu obwo, alhaqna bihim dhurriyyatahum, Allah abaleeta n'abasisinkanya n'ezzadde lyabwe. Mwe musala obupoloti, ebyo biri mu kalica kiwano. Abasenga awantu, abaana ne bazaala nabo nga babazimbye awo, akaalo konna ne kabanga ka famire. Abantu bagenda kuyingira ejjana, alhaqna bihim dhurriyyatahum, ng'abaali abanafu mu kukola olw'obukkiriza n'okufolowinga footsteps ez'abazadde baabwe ku bukkiriza, nga Allah agati tasaana yeeno, jangu obeere kumpi ne bazadde bo. Allah amusembereze ejjana okumpi n'awali eya taata, n'awali eya maama. Kwegambanga tanoonya, bw'aba ayagala okulaba ku maama tanoonya, bw'aba ayagala okulaba taata tanoonya, bw'aba ayagala okulaba ku muganda we tanoonya, abaana baabwe nga tebabanoonya, nga Allah abaleese n'abakuŋŋaanyiza awamu. Salaamun alaikum. Bamalayika babatoolera salamu kati mirembe gibeere ku famire eno. Tibutum, nga mwesiimye mmwe. Man yasaa ila dhalik, ani akolerera ekyo? Yakomekereza agamba nti fadkhuluha salaamun alaikum bima sabartum. Olaba ekigambo wano, salaamun alaikum, aya eyabiri mwenya ekati emirembe gibeere ku mmwe. N'abalaga success eno bagijjawa, yagamba nti bima sabartum, olw'obugumiikiriza bwe mwakola. Sabartum ala taat, mwasalawo ne mugumiikiriza obujiji bw'okugondera Allah. Salaamun alaikum bima sabartum, kino mukituuseeko emirembe gino olw'obugumiikiriza bwe mwakola ne musalawo nga famire obutakola bwonoonefu, n'obuwoomerevu bwabwo ne mubweresa. Bima sabartum, salaamun alaikum bima sabartum. Gino emirembe mugituuseeko olw'obugumiikiriza. Allah yabagerera bingi nga biruma. Nene mutapaala, ani ayina famire ng'abazadde tebagatta ku Allah, nga nammwe abaana temugatta ku Allah, nga nammwe bamukumiriza abakazi bammwe nti bannange eno famire tetutegatta ku Allah, n'abaana bammwe bwe muba mukuŋŋaanyire kati abange wano mu famire eno okugatta ku Allah kitta kive, anaakikola tujja mukyawa. Salaamun alaikum bima sabartum. Obwavu butuluma, niye bannange temugenda kulya riba. Mu famire eno tetulya riba, nedda. Katubeerewo n'akatono ke tulina. Baba gundi yalwadde, nedda, tumutwale mu ddwaliro gye bamujjanjabira. Muleke kweraguza nti buno bulwadde Buganda, tugende Salaamun alaikum bima sabartum. Allah yagamba nti fa ni'ma uqba ddar, fa ni'ma uqba ddar. Kino saagala kiddako. Suratu Ghafir, mbikulya aya eyo tugisome eryemu yokka tebeeraliikiriza, mukooye nange nkooye. Suratu Ghafir aya ey'omunaana, Allah yanogaanya ekyo. Bwe tuba twagala obulungi, obudde eri abantu baffe ne famire zaffe, ekiba kitugatta kibeere eki, tubeere nga twegattira wali bugonvu na kulongoosa. Suratu Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala mu y'omusanvu yagamba nti alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu, ayogera ku bamalayika abawaniridde namulondo ya Allah. Allah yagamba nti yusabbihuna bihamdi rabbihim. Allahu akbar. Ne Kurani
bamalayika ba Allah basitudde namulondo ya Allah, abo nno obunene bwabwe amayembe gaabwe gali mu ggulu waggulu erisembayo ery'omusanvu, ebigere byabwe biri wansi mu nsi esooka namba 1. hamalat al arsh, ebigere byabwe biri mu ardu sufula, eno ensi omwaliro kwe tuli gwa musanvu, naye ebigere by'abamalayika abawaniridde namulondo ya Allah biri mu nsi esooka wansi, ate amayembe gaabwe gali waggulu w'eggulu ery'omusanvu abawaniridde arushi ya Rahman. Naye abo Allah aboogerako n'agamba nti yusabbihuna bihamdi rabbihim, olubeerera baba mu kutendereza matendo ga mulezi waabwe Allah. Kimu, wa yu'minuuna bihi, bamukkiriza. Naye ekyokusatu kyenjagala yaga nti wayastaghfiruuna lilladhina amanu, mu mirimu gye bakola eminene basaba Allah asonyiwe abaddu abakkiriza abagezaako okukola obulungi. yastaghfiruuna lilladhina amanu, bamalayika abo Quraish. Allah agamba nti bagamba bwe bati rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan, ay Allah okusaasira kukubuna buli kitonde kyo, wa ilma, n'okumanya kukubula buli kitonde kyo. inna allaha ahata bikulli shay'in ilma faghfir lilladhina taabu, ay Allah tukusaba osonyiyire ddala abaddu abeenenya nga bakoze ensobi. Kimu, wattaba'u sabilaka, wattaba'u, abagoberera ekkubo lyo. Tubasabira Allah nga tukusaba waqihim adhab aljahim, bataase ebibonerezo by'omuliro jahim. olubasabira sura savana ja'alaka Allahu minhum, basabira ahadu minna, basabira omuddu mu baddu abagoberera enkola ya Allah gy'ayagala. Naye owuliriza edduwa rabbana, tebakomaawo basaba nti mulezi waffe Allah wa adkhiluhum jannatin, bayingize ejjana bwe bali babakusinkanye, adinin, bagiyita jannatu adinin, naye yeeruwa allati wa'adtahum, eyo gye wabalaganyisa obayingiza bokka, waman salaha min abaihim. oba oyo ye taata wa Umaru Siddiiki, saba Allah muteekemu, waman salaha, nga bamalayika ba Allah abasitudde namulondo ye nga basabira Umaru Siddiiki Allah musonyiwe, Allah mutaase ebibonerezo by'omuliro jahim, Allah musonyiwe ate omuyingize n'ejjana. Ne taata we Saddiiki Semuule, ne maama we Sauda Namatovu, waman salaha, naye abazadde be bw'oba wakubasonyiwa bateekwa kubanga nabo bali mu bantu abaali abakola emirimu emirungi, abaali balongoofu. Ne bazadde baabwe abaali abalongoofu. Baganda bange, teriiyo kitusiba ku bwonoonefu bw'abazadde, tekiriiyo. Abazadde bo bwe babeera ku nkola Allah gy'atakkiriza, tokkirizibwa kubeera we bali nga bali mu kukola embeera egyemera Allah, awo toteekwa kubaawo. waman salaha min abaihim wa azwajihim, beesiimye abakyala abalemera awaka, nga abaami mu abasiraamu mubakase okwambala obwereere mugende nabo ku mikolo. Beesiimye aga nti baze bw'oba oyagala nyambale bwe nti kati guno mukolo jakeeza enkaaya zo.
ate yanguwa tugende. Naga nti mukulu sika mukolo ke nagutegeddeko bwe kiba kikakasaako kweyambula genda. Mwesanyu munalijjawa nsagala olwo imaani barakallahu fika toyagala olwo imaani genda. Nalabako omusajja beesiimye, bano gye bali mu nsi beesiimye. Nalabako omusajja baali bapangise ewaffe ku muzige naakulabye n'awasa omugole ng'ayaka, naye mu nnaku 2-3 nga balinayo omukolo, omusajja ng'alinayo omukolo yamufumbiddwa. Mugole wa wiiki egi bagenda ku mukolo, musajja wattu bali mu muzige ewaffe ayambadde afulumye mu buno bwe muyita obuwale bwaffe obwewuubira mu bbanga. Obuwale obuteme kambwogere nga bwe mubuyita musobole okusanyuka. Omugole ali munda, mugole omusajja amaze okunekaanekana ali bweru mu kakanzu ke n'engoye z'enkendeeze zitakka wansi wa bukongovule. Eddakiika 10 owaayi nga tovaayo tugende. Mukazi yamugamba muwenaga nti nga ndagawa n'obwo obuwale bwo, ndagawa naawe n'obwo obuwale obwewugira mu bbanga. Sajja wattu ne yeebudaabuda naga nti kale salaamu alaikum, n'ayolekera. Abakazi abo boolaba bakaluubirirwa. Yeewunze yenna oluviiri lwalukoze mbw'otambula naye obuwale bukuwe obubira mu bbanga. Musigale ewaka beesiimye. Nasalu llaha an yaj'alana minhum. Abakola obugumiikiriza mu ummeene eyemmwe mwenna mwasazeewo okukola mikolo nga gya bwononefu. Byesiimye abawalimu abaga nti baganda bange mukole mikolo gyammwe katusigale ewaka mugende mufune essanyu erijjuvu, nga naffe abawalimu tebaliiyo abagenda bakaluubiriza. Temwagala kuba ndongo yammwe ate mulabawo seeka fulaani ate ye mutabyagala nammwe mulekanga tukaluubiriza ku mikolo gyaffe. Nasalu llaha an yulhimana sabr. Allah tumusaba atuwe obugumiikiriza mu kuba endongo, naye nga baseeka Allah abawe obugumiikiriza baleme kuba ku mikolo gyammwe. Ibtighaa wajhi rabbihim. Allah w'abasajja n'abakyala abalina obukkiriza. Abantu mugende mukole ennyimbe zafuuse ennyimbe, mugende mwabifudde kumanyagana anti ate lwerumbe ate abantu bagenda kujja bonna ate kwe kumanyagana kati oyinza otya obutajja. Mutukyawe mubakyawe bagume. Teriyo kitwala abasiraamu mu bushiriku bwa nnyimbe. Teri. Wallahi laisa indakum jaza. Tamwina mpeera gye musasula abantu okujjako bateeka mu daara albawar, okujjako okubabeeza mu mbeera mubateekako obukyayi obugenda obateeka mu mbeera nga tewaliwo agenda kutaasa munne. Ani agenda okutaasa munne nga tuli mu naaru jahannam? Ani agenda okutaasa munne mu muliro gwa Allah? ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم بقامت إنك أنت العزيز الحكيم بقامت وقهم السيئات. Allah
abaddu abo bataasa ebyonoono. waman taqi sayiati yaumaidhin, bataasa ebyonoono ku nsi obataasa obuufu bw'ebyonoono ku nkomerero nga nabo bwebwe ebibonerezo byo bataase. Allah tayinza bataasa bukaawu bwa byonoono bwa mpeera ya byonoono ku nkomerero okujjako nga yabataasa ebyonoono ku nsi. Tebayinza kuwona bukaawu bwa byonoono ku nkomerero okujjako nga baawona ebyonoono kuki nga baawona ebyonoono ku nsi. waqihimu sayiati yaumaidhin waman taqi sayiati faqad rahimtahu wadhalika huwa alfawzu alazim. Wulira obwomerevu bw'enkomerero ya aya, wadhalika huwa alfawzu alazim. bw'olabanga weesambye obwonoonefu mu nsi obutuuse omuntu ku bukaawu bw'enkomerero obibonerezo, wadhalika huwa alfawzu alazim, eyo ye success ey'ekika ekyawaggulu. mwegatte n'abantu bammwe ala salah, ku bulongoofu. temwegatta n'abantu bammwe ku bujeemu. munaasisinkana nga bamaze okukola obwonoonefu bwabwe ne musisinkana ku mbeera etalimu kujoogaani Allah. genda okola obwonoonefu bwo, tunaasisinkana nga ovuddeyo. ovaayo atusinkana ate mu mbeera endala nga nkubuuza baaba salaamu alaikum oli otya? alhamdulillah. atweyongerayo atusinkana awalala naye kubwonoonefu la wallahi tebuyina future. ebyo liuli lalbab byabayina maki wa tadhkiratan liuli lalbab. saba Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko atugabire okulongoosa. sabanga nyeddu egamba allahumma rabbana arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batila warzuqna ijtinabahu wala taj'alahu multabisan alayna fanadilla. ay Allah olubeereranga tuli mu nsi tulaga ebintu ebituufu n'amazima ng'ogatulagira mu mbeera ey'amazima nga mazima. bw'omala okubitulaga warzuqna ittiba'ahu tugabire okugagoberera. wa arina albatila batila, n'ebintu ebitali bituufu obukyamu ebbanga lyonna bitulage mu mbeera yaabyo nga biri kiriya tu asi nti bikyamu. warzuqna ijtinabahu, Allah tugabire okubyesamba. wala taj'alahu multabisan alayna, tobitutabukira ne tulaba amazima ng'obukyamu ne tulaba amakyamu ng'amazima. wala taj'alahu multabisan alayna fanadilla, bw'onoobitutabukira bw'otyo tujja kubula Allah. mugambe Allah nti allahumma ahbib ilayna al-iman, ay Allah kyoba otwagazisa bwe bukkiriza. wazayyinuhu fi qulubina, obukkiriza bw'oba owunda mu mitima gyaffe. wakarrih ilayna al-kufra, Allah tutamise mu mitima gyaffe al-kufra, obuwakanyi, okubeera nga tetukukkiriza Allah. emitima gyaffe giteekemu okutamu obutakukkiriza. walfusuuqa, Allah tutamise mu mitima gyaffe obwonoonefu. walfusuuqa, Allah tutamise engeri z'obwonoonefu zonna. walisyan, n'obujeemu. wa ati nufusana taqwaha, Allah emitima gyaffe otuwe okukutya. wazakkiha, era ogitukenenulire ogijjemu endwadde z'emitima. anta khairu man zakkaha, teri yajja tuyonjeza mitima gyaffe atali gwe. anta waliyuha wa maulaha, Allah subhanahu wa ta'ala guwatuwa emitima gino era gwogifuga. tusembyayo nga tumusaba Allah, allahumma aslih lana, ay Allah tulongooseze diinina, enzikiriza yaffe kubanga gye tukuuma nayo buli nsonga yaffe. wa aslih lana duniyana, otulongooseze duniya yaffe kubanga mutuwangaalira olwaleero. wa aslih lana akhiratuna, tulongooseze enkomerero yaffe kubanga essaawa yonna bwe buddo bwaffe. waj'al alhayata, aqul waj'al alhayata, Allah abantu bwe bakuŋŋaanira mu nnyumba zo ne bakusaba
nga bakuŋŋaanye kwejjukanya mateeka ago Allah oyanukula. Tukusaba Allah gw'oba olekedde obulamu mu ffe, okumulekera obulamu kubeere kwongera kukola bulungi na kulongoosa, ne gw'oba ojjuludde mu ffe, kubanga essaawa yonna ojja kutujjulula. Okutujjulula kubeere kutuwummuza ku buli mutawaana. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala otuwa abantu abalongoofu. Allah tukusaba otulongooseze abantu b'omu maka gaffe, bakyala baffe, abaami baffe, abaana baffe, abazadde abatuzaala, baganda baffe ne bannyinaffe, mikwano gyaffe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala otulongoose, nabo batulongooseze. Tusaba Allah atuwa obuluŋŋamu, atuwa okumutya, atugaggawaze obugagga obulungi, atugabire n'obwetoowaze. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله